Ya Allah wangaza Kyagulanyi Ssentamu, ya Allah muwe birungi, muwe obuwangazi, musobozese asobole okutuuka ku biruubirirwa bye, asobole okutuukiriza ebirooto bye. Omuwangazi wamu n'abantu be, abaana be obawa omukisa, obawa amagezi, obawa okumanya, babeere wise, babeere abantu abagumiikiriza era batambulira wamu n'abantu nga taata waabwe. Ya Allah muteere ekisa mu bintu bye byonna byonna, mubalake mu buli kimu kyonna kyonna, muwe maali, omuwe obuwangazi, omuwe buli kimu kyonna kyonna kyasinga okwagala. Munyumisize ensi eno. Ani yali amanyi nti President Museveni asobola okugamba nti kaakati njagala kutambulako eno ne wano ne wano, kati nawulidde mbu kati agala tambula mu Lubaga. Yasaba ddyo tambula mu Lubaga. Ya Allah, yali nze bulijjo simanyi nezi Lubaga azimanyi. Nze bulijjo mayamanyi lwakitula eno entebe ne wane nakasi. Nze bulijjo temulaba. Bwensirayo kemabega ku baali bagamba nti politics wedda owa Museveni against Besigye balinga bali ku same page. Siri sure nnyo according ku kyendaba kyagala okufaananamu ng'ekituufu lwaki. Okimanyi nti Museveni bukyabeerawo emyaka kati 4 takolangako kintu kyakola mu biseera bino okuva Kyagulanyi we yajja. Ejjo Museveni asobola tusanga ano n'ayimirira awo n'atubuuzaako mwasiibye mutya mbeera kiki ekisinga obwasumbuwa ne waba kiplanning oba si kiplanning abadde takikola. Okitegeera kitegeeza kati planned or not abadde takikola. Akalira akawulira ayagala kulaga abantu naye muntu muki wammwe timulungi naye muntu w'abantu. Kitegeera kati kitegeeza naye akalira akawulira manyi nti kati nina okuddayo ku ground nzemu njogera n'abantu. Abantu abamu abayi disappointed from day one, abantu beyasanga nga ba myaka 15 myaka 10 ngesawa zino bali myaka 5 beyasanga mu 2 esawa zino bali myaka 6 bebo basanga n'abayita beyattira future zaabwe budde bwaba balina wakasene ne kaggwako byo basanga n'abayita ne befula abatamulabi. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Lunaku lwa Monday, bintu bingi ebya happenings this Monday, throughout the week, the weekend, bintu bingi ebya happenings, and this Monday yenyini internal affairs evuddeyo newa statement. Mu statements ezibaddemu ezikanze esooka ebadde ya DNA rise yeyongedde 95% abasajja batwala abaana for DNA, 2% abakazi batwala abaana ku DNA, 3% abaana batwala abazadde ku DNA. Really? Ebimu ku address ekoleddwa olwaleero by internal affairs. Era mulimu abazadde ng'olina omuntu ala n'omukebeza nga tokkiriza nti yakuzaala n'ogamba naye nedda taata ne maama bye bakola sibitegeera. Ebali okwo n'ebiseera ebisinga kitera nnyo okuba sijjako olondako sayidi naye nga mubaamu abazadde gw'olaba n'ogaana naye ono nkangende mukebeze. So abakazi abatwala abaana ku DNA bali wansi ku baana abatwala abazadde ku DNA. Nti abazadde abakyala bali 2%, abaana bali 3%. Ne bagenda ne bagamba abazadde baffe twagala abantu buli baddala be batuzaala. Abazadde b'ennaku zino bafumita empere, bafumita obugere mu ttaka. Okitegeera? Banyenye ebiwato. Kati the incidence yakagwawo ye ya mutabani wa Siza yenyini yali mu kwesabira DNA. Bamukebere yene Siza mani ategere ya muzalo basi ya muzala kubengeri gye bamuyisaamu. Kati ali mu 3%. Abaana basaba abazadde babakebere. N'omwana oyo balagirawo nti Siza mu ntandikwa nga maama we amaze okujja no bebi oyo nga muto Firebase by then nga ne Parrot bakyali together bajjajja Nanabaani era yalagirawo omugenzi Weatherman kuba basooka kugamba nti gweggyewo access ekubira Parrot okulagira wawe tuli nojja gwe ne Parrot kiwaaniki nkazi nagezaako baga banaye yapoti mukubidde nga mubuuza Siza kuba ye taata waki omwana nzija mbuulire tuyinza kwasaganya tutyaki omwana waffe kitegeera era banene bamusanyukirako awo Biden nga Buchaman akyalina amagezi talina gamaani gagenda gamaani gagenda amagezi ga ntondo galinga ssente
sente bw'okola amalala ng'ekuta sente yagala nnyo omukwano yagala muntu mwejase byonna tubyogera lwakuba nti internal affairs ekoze address eyogedde ebintu bingi naye key points zibaddemu ezo ekisinza okunkwatako nti 3% ekyabazadde okutwala abaana ku DNA tekinkanze kati buchamani gwe sinnamalayo omutwala mu internal affairs njakunyonyola ssente n'amagezi bintu bya ntondo nkale amagezi wegakulaba nga togakwesa bwinga bwina gakozesa oli w'amalala nga gakwesonyiwa ne ssente ezo nazo ezikola nga oli w'amalala nga zikola ki zikwesonyiwa so buchamani Biden bayina omukwago n'amagezi nyo gagenda olaba tebajja kusobolagana gamwabulira amagezi ne gamuleka ku butala busiru yabeera kati yali talina tabu yali so tolowooza nti tolekanirawo tolowooza nti mbu amagezi go galaba nga togadizaavinze nti gasobola okukusigalako nago gayitawo gawita gakwesonyiwa ne gagowaayo so gamwerekereza nga bangi nabo baddewo nga bantu b'amagezi ne gagenda gabaabulira mpola anyway kakati internal affairs mpola nze nkoze ekizego geepolepola ntugeebugambe abantu bangi ababaddewo nga bagezi nenkikiriza nange nti amagezi ne gabaabulira obadde otegeeza mu mpolampola oba nekugana ne gabaabulira mu mpolampola agenda okumaliriza nga ye Busiru ali ku mutala Busiru kwe yazimba ennyumba mwabeera kati mweyo nyini press briefing olwaleero mu internal affairs gyekoze mwetunyonnyoledde omukulu gwe muyita Don bani nekano okungata mu bintu byamwe ebyekisirusiru kale public yaganze Kampala manya bagagga aba kale bamanyi manyamini ne Yasini it's okay tewali abo bajjeko bugagga bwabo kakati ne batugamba biri byonna byadde yekalakasa n'ennyonyi teyagirinnya ennyonyi neeyo yayita wansi anzoke matangaze mu kantu k'ennyonyi kitegeezaawo n'abaali batandise omunoonya abanyinze okugenda ku kyetuba tuliko kati nsooka nenziramu kemabega Brian White yalina akazinga Sweden ke yasikira oba mwakyerabira tukajjukira akazinga mukamanyi ne muganda we najja yatunda katunde manyi adwaba alina akazinga Sweden ke yasikira Brian White yali talinnyanga kunga mu passport ye temulimu entrance yonna yes nga temuli entrance yonna nenga atalina akazinga ewa Sweden kati abantu abamu tetulaganya okubawa budde yasitukirize nti bwebajja n'ebibozi byabwe oba n'ebyesibu byabwe ne bafumbiriza ne bayitawo baba tusinziza katugamba amagezi mu ebyo bimwoba obudde ne batujjako kye batuggyeko oluvannyuma ne tuzuula ekituufu so understanding nti kale yatusiriwazaamu n'ayitawo nate baleme kutusiriwaza kisusi abo abasajja kyembaddengezaako okukolaga okuleeta Brian White abasajja babeerawo wano nga tebafulumangako na Uganda ng'ekinene nnyo waba afulumye ayingira Tanzania ne Kenya ebisaba national ID okitegeera naye nadda wano n'akulowoozesa nti ye olwokuba omulaba mu mmotoka eyakabi akola biki apapala naye nga musajja wattu naye ennyinyi yeetaaga omuwe ku ID ayinza ate ofuluma eggwanga okitegeera kati abo abantu abamu kati ng'oyo nze sibeera surprised bwonga nti no Don Kulisa ali ku Semayanja Africa according to internal affairs aka Don Chris, a 32-year-old Ugandan national who owned Skyfins and Travel, orchestrated a large-scale job scam defrauding Ugandans with promises of high-paying jobs abroad, primarily in the UK and Canada. The number of Ugandans that have raised complaints has now reached 350, and the total amount involved now is averaging about 1.4 billion Uganda shillings. Don Chris, or Christian Asimwe, left the country on 20th of June through Malaba border. He left through Malaba border. But my appeal to Don Chris, wherever he may be, is we have listened to only one side of Ugandans who are complaining. Why don't you also avail yourself? We listen from your side, because you could be right.
We have listened from Ugandan companies. Some of them could be telling lies. So don't Chris, our brother, wherever you are, avail yourself, come to the authorities. This is not a murder case. We all know that sometimes visas are problematic at the Canadian embassy or UK embassy. Come and explain. This matter can be resolved by sitting on the table with these members and explaining your side of the story. But now I believe we are being unfair to you, Don Chris. We are being unfair to you because we are not listening to your side of the story. We want to listen from officially, from your side of the story. Tell us whether these people are telling the truth or not. We have for sure seen about 7 Ugandans who have gone to abroad using Skyping. 7. I saw Netherlands, some people went to Netherlands, some people went to Dubai using Skyping. So maybe he was doing a good job. But we just want him to come and explain, sit with us and explain. It does not mean that tours and travel companies are doing a bad job. They help. But one thing I need to emphasize to Ugandans is that there is no company, there's no tours and travel company in Uganda that is licensed to handle American or British visas. It is not there. We don't have this tour and travel company primarily formed to handle Canada, to handle UK, to handle America, to handle luggage bag. No, we don't have such a tour and travel company. The tour and travel companies that are registered in the country are doing generic work for all countries. So I want to caution my brothers and sisters out there who are struggling to get their little money and then ending up just donating it to these people without carrying out due diligence. We have on several occasions actually, told people that before you engage in a company, either to take you out for a job or to take you out for tourism or for whatever reason, first approach the Ministry of Internal Affairs or the Ministry of Gender and Labor. First of all, to ensure, is this company registered? Yeah, this is registered or it is not registered. Is it illegally operating in the country? Let us have this information. Don't just be excited by promises of high-paying jobs. Some of these Ugandans. Ate wetutunuulira vidiyo emabegako era nakyo nsobola okukkiriza ne Internal Affairs kyeyogedde nti amala okutunnyonnyola nga buli omu alowooza tali mu Uganda era kituufu teyali mu Uganda ng'abantu bagamba yafulumya aliwa mu Europe mulabe enkera mu vidiyo ng'akyakala n'abaana abaali bagenze ku break the chains nga bakola ki nga bali mu gundi ayinza okuba y'omu ku baakutula enjegere ng'enjegere bali bagamba ezo za kutwala ssente z'abantu. So kati awo nenzikiriza kati owa Internal Affairs za video n'akakasa n'agamba nti bwe yali adduka ng'ava wano yayita Dodoma yayita Malaba olwo tuba tuli mu Tanzania yayita Malaba era bwe yogera Dodoma era omuntu era mutambuze era amanya yogera Tanzania yayita Malaba mukite Malaba n'agwa e Tanzania mu kugwa Tanzania nasibira Dodoma ndowooza bakkiriza nti no almost sente zikonfirmingibwa ng'oggyeko biliyoni 4 ziza okuba mu 1.4 ne bagamba abantu abaaferebwa bali 350 but abali confirmed sente bagambeka ng'oggyeko ze ba expectinga biliyoni 4 but bagamba zi confirmed zi 1.4 billion. Nato owa Internal Affairs agamba abantu buli muntu yagibwako sente zitaka wansi wa miliyoni 2 kati mu kugibwako sente zitaka wansi wa miliyoni 2
kiteeberezebwa abantu abo baali tebakka wansi abawaayo ssente zo zonna tebakka wansi w'abantu 2 n'okusoba abawaayo ssente zonna n'agattamu n'abala nga ssente ziri biliyoni 4. Yes. Wabula Kazibba ye agamba bana abamukyesinga bana abamugoba kale abamunoonya bo amount gye baleeta baagala nabate kugibbirako. Yes. Ye kyatayagala. Era yabamentioninze ne video kati bino betwogera it's Don Chris against abantu 3. Ayogera erinnya Balam, ayogera erinnya police, Uganda police, ayogera erinnya Doni Wanyama. Internal Affairs evuddeyo yo nekakasa. Naye agamba bino byonna babikola. Kuba Internal Affairs ekoze press brief after Libya yayogedde hours ago. Kuba baba Internal Affairs ate nabaga nabo era nabo bagwa under Uganda police, right? Na Internal Affairs kyenda bamwe ensobi gyeringa gyekoze. Ate tuyitaga kuvayo kunnyonnyola namba y'abantu ebbiddwa. No, those are details abana baba bazibuuza. Those are details. Wa Internal Affairs ensonga ndoza agenda byeringa enkulu jazze nayo. Agambye ebibiina ebiriwo ebya Tours and Travel ebiri mu mateeka bitono ddala. Yes. Kitegeera. Era n'agamba nti ebibiina bino ebiriwo ebigamba kufunira visa ya America, kufunira visa ya Bungereza, kufunira visa ya Canada. Abamu kufunira visa ya Netherlands, bichi visa like kale yekimulemyo okwawula nti abafuna continent ya America, abafuna ne visa za Europe. Kitegeera. Kubaze bitundu abantu bebagala ennyo kola ki? Ogendamu. Ati Bungereza ali badaki twaira mu Europe. Njawo naona abantu bagala ogendawo biki. Kakati ezi Netherlands zani kakati ye mukunyonyola bwatu n'agamba waliwo ekitongole kimu ekisobola okutambuza abantu batwala mwezi nsi wabula kyate tekirondamu ndikutwala mweno neno kyo kikutwala mu nsi zonna okwetoloola ezo nazo ne ziri kusemazinga. Yes. Ziri ku continent eno zonna bagikutwala mu nsi zonna zokola ki zoyagala. Wabula n'ateekako n'ekirala n'agamba nti bo batwala abalambuzi, batwala abantu abagenzi okusuubula, okukyala biki. Kati mu bbe byabwe bibeera mu mateeka, buli kimu ne bakisambuza nga kirambulukufu. Nate ekisinga okunneewuunyisa n'okunnuma, bw'aba alaba vidiyo eno, njagala mu kifo ye ky'okuvayo n'akola akatambibwe kati kuba kadde tikalabikana bulungi. Lwaki tebavaayo? Neba ebyo ebitongole ne biba nga byeranga n'ekirala bo ne bateekawo amateeka ku bino ebitongole kuba bakimanyi nti engeri nga gyayogedde ebadde ekiraga nti bino ebirala bibba bubbi. Kati lwaki bino ebibba obubbi byo tebabijjaawo kuba nabo bennyini bakimanyi nti bibba bubbi. Yes. Era yenjogera gye boogeramu. Lwaki babirekawo ne beera ne layisinsi? Kibanga emabegako waliwo ekika kya bakola ekyokunywa bagwali mwenge babikinga gutta abantu. Bali baguyita njijukira yali walagi nga bitta abantu. Naye ng'ekisinga okubeera fani nge bakulaga akacupa kaliko UNBS. Otegera. National Bureau of Standards. Nga gwakirizibwa. Otegera. Nga bagupima nga tegulina bulabe eri kintu kyonna. Naye nga buli agunywako tadda. Otegera. Kakati byonna bino be batuyisaamu bye betuwuddisa biki. Wowe kino nga kiraba n'omwana omuto. Okedde ku makya bw'oleka abaana be waka walekera omukozi tabawa mmere. Okitegedde ntabawa mmere bakozi baweddewo nabo bennyinnyini bakola ki bakugamba. Wabula gwe obalese obagamba omukozi oyo bw'omukambuwaliramu katono kyakola sikyagala biki abaana bange alina obbawa emmere n'enkyera n'oddamu n'omubalekera ng'akikulaga n'okukiraga. Oba okitegeera kati kyekino ekirezako example kaliwe kati bana babba abantu aba companies za Tours and Travel bavaayo buli kadde ne babalaga nti babba ki abantu. Wabula buli ekitongole kino ekivaawo wabawo ekipya ekikola ki. Don Chris baali basengula ebintu bye ku Skype ewakaawe nga babitwala. Poliisi esibyewo kagundi walinga waafiiridde omuntu. Edo ku Entebbe? Ka Skype ku Entebbe wano. Ekitende.
era naye akiyombedde agambye ekyabateesaawo akantu nga wafiiridde njaga kulaga eggwanga nti abantu bano tuli ku bintu bitala nabo bali ku birala babana byabwe bibayisaawo erudda ate bwe ndowooza kubanga eddonikozesa ekye bakiggala poliisi ekikwata kibadde kibba abantu nga ono omukazi omusawo Muganda yani senga kulanama nga teyalonkinga kitongole ate kipya tuwaza ntwavu the same day ate bangambye tino n'ababaddera ne Don Chris nabo balonkinze ne kulanama nakola ki nakirabye kyakulanama kakati nze toyinza kuŋŋamba nti omuntu waba afunye opportunity kati nga kulanama kuba kulanama nze natebereza ekyamukozeseza ekibiina ekyamukozeseza eyo kampuni ya Tours and Travel kugendako Bungereza abantu balina ekizibu kimu bwagendako mu Europe oba eyo Dubai oba bikinagendako mwezi ensi n'afuna bulungi ebifaananyi bye bikinabeerabeerako ku buzimba agenzeko France bamukubye ku bifaananyi badda wano akulaga nti ye mutambuze jjukira abantu baagala nnyo omuntu nga badde atambulako okukola ki Musa ebe nogenzewa ebibiina bino bitambula biregisteringanga tour companies gwe vayo biregisteringanga tour companies not recruitment agents nti bali recruiting anti no bagenda kufunira emirimu kyoba kufunira visa kyovolaba ebisere bisinga bwe mujja ne mwekaka sante baba wa visa bakivaamu mangu kubeeri gye baregisterinze tebaregisteringa yo ng'abaki ng'abo era kyekiri wano ekikola ki okimanyi nti omuntu bagga nti wa Tours and Travel okimanyi nti omuntu ayagala okulambula Bungereza olina omuwa visa era anti okulambuza ebisere bisinga goba weekoleddeko ebya visa ye nga omubulira destination yo yena agenda akulambuza nti mukugu mukulambuza nga abazungu we bava eri ng'olwedde buli kimu akigudo n'atuukano n'afuna tour guide eruda naffe gutusinga kati gwe ng'ogenda mu kampuni yakulanama akulambuzeewa gy'amanyi kyobola banziziza eri example ne nkugamba nti Brian White yalina akazinga e Sweden naye nga talina entry ya stamp yonna ya entry mu passport ye entry ya nsi yonna mukitegeera nga talina entry yakutereeza omutwe kati ebiseera ebisinga abantu abamu nga tebanaba kukubba utagana okukola ki nolowooza wa statement z'abana abasajja zikulaga nti ebibatuukako tubiraba era emukola complaints zammwe tuzikola ki tuzifuna naye titulenge gye tugenda kubayamba kubanga ono bw'abadde annyonnyola balaga nti bo ebyo ebitongole weebiri mu bumenyi bw'amateeka naye ate tebigenda kukwatibwako kuggyibwawo wambadde musuubira okugamba nti kati tutandise okunoonyereza buli kitongole tukinoonyerezeeko tulabe engeri kyekikolamu emirimu gyakyo tulabe bwe tuyamba kuba kati mwe mutulinde kano ka kampuni ka Don Chris naye waliwo ne companies endala era eziri abaana nga bali awo ku pending nawulidde n'olwedde neno abawera n'olukumi era gye nawulidde era nga bagirimu gicomplaina kekyemu naye nga bagiranga ku bukedde eyo si ku bukedde era nga buli wamu erina ba bloggers erina abantu bangi naye nawulidde abaana batandise ate yo tekubyeza medical yereka atyo ekusabiriza medical 15 ngero tuka ku medical nga tolina nga bakugamba fe erinnya tetulinaawo wano ng'agenda okukebera medical olw'okuba oli desperate gwe n'okwata musawo ate neweesasulira medical naye nga ziri baazikube just imagine mu wiiki waba afulumya abaana 2 nga bakube emitwalo 15 eza medical ziba mmeka ate nga lo ne baatatwala nina kyesitegeera medical eno gye basasuza wano omwana yaaki anti olina okugenda eri ng'oli ebintu ebisaanyizo bw'oba ogenda mwezi ensooka okukola kye basooka okusa omuntu gw'otuleetera health wise ye eri etya nsi ki abo mu biyima gye baba bagenda okola bagala omuntu nga mulamu kakati kankwanguyize nze mbyo okuva kata yampeeza visa yangamba nkole medical nkebere HIV biki ebyo simanyi biki ebyo balina hepatitis B whatever balina ebintu ebyo okebera embikebera ne mbimusindikira bwe nabimusindikira byali useless byalina makulu bwe nagenda yeeri government nempita ku medical yaayo era bagamba era bw'otuukere nabo baddamu ne bakebera si baddamu bo be bakukebera tebaddamu buzi
wabula government ekuita ku Medicare yayo medical ya government basikaninga okuva ku magumba ogenda nojjamu engoye zo zonna kati muve ku bano bana banga babagamba ebintu nga totuuseyo kati byekuganze naliyo tebanyumiza nojjamu engoye zonna bojjamu engoye zonna nogenda mu kyuma nekikuskaninga amagumba gonna okulaba oba gali okay. Step esooka nogenda ne bakebera amaaso nogenda ne bakukebera ne bakujjako omusaayi ne baguteka mu kacupa bwe bakebera omusaayi ate bo tebakuwaliza tisi bo byabo bye bakebera babikebera ne babyesigaliza bwe bakebera wabula just bo kye bakonfaminga nti bw'obeera nga oli okay bakuwa working permit otegera kati bwe bamala deni nogenda nga bakebeda amagumba biki bakujjako omusaayi biki nogenda after like 1 week oba 2 weeks ne baddamu ne bakuyita government yennyini neddamu nekuyita nekujjako engalo nekujjako amaaso neddamu nekuba ebifaananyi mu side ne bakuba wenna ne bakujjako buli kimu then after sometime week nga emu bbiri government nekuweereza message no email bakuweza email nogera nokima ID working permit kali ajwenga working permit ati wagenda legally abana abasingano bakukusa bakukuse nga akugamba ne byonna byoyogerako yenga tabirabangako bwolutuka ku airport wabera baba divertinga baba tutte mu kiyumba babagize biki kati gwe byonna byoyogerako ng'oyise ng'olire GT echa idea eyo giraba ne wabera mu kiyumba era bosi wa mutwala amutwala anyway ye ngatise mu kiyumba nga ali mu kiyumba bosi wa mutwala naayita mu eyo process ya medical biki ne bamuwa ID nakola nga inaki nga ina ID boba obulwadde obuyinza okulemesa okukola bobo ina yellow fever ne HIV okay bayinza otakkiriza kukola kati Musa kakati n'ekirala nti bo bwe bakusanga n'obulwadde buno obulwadde obuli mayina bakujjanja okay kasaba manya nti bujja wona okay Musa wawulidde ebigambo bya Don Chris tokiddamu owulidde tokiddamu mutambule muvaawo mukirire wansi mwenna mukirire gwe kyembadde gamba ki kino wawulidde ebigambo bya Don Chris Don Chris alaga ebintu bye boogera actually internal affairs byonna byeyogedde bifu agamba bano bali mu escalating numbers basobole okukuba president wali obaddekaawo ye abyegaana agamba kompuli abantu beboogera agamba mizimu anti labayo wali okeddeko okumakya n'okuba maama we emiggo n'omugasi gwanzala kikazi gw'ekisayi n'omuvuma ebigambo nga biyitirivu oyinza obutagamba si gwanzala naye n'omuvuma ebigambo nga bimuweebuula kale n'omuvuma at the same time n'omukuba emiggo kakati time etuuka mweyembeera ng'omaze okukola ekyo ekintu nga tokyalina ky'oyinza kuzza toyinza ky'onyonnyola bantu katoyinza banyonnyola ki tewali wamukuba emiggo wamuvuma kati Don Chris yaddira maama we Uganda ne bana abantu abamuleeteranga ssente n'abakuba emiggo n'agattako n'okubakola ki n'okubavuma kati kyalina tayinza gamba ggwanga otegera so kati balona be bamukola tumuwayo buwi mwe mumanyi tayinza gamba ggwanga kati ogera mu defending kiringa wonoosobya muzadde wo naga onemeredde kakukwase poliisi ekkuba emiggo Segera kati ffe abadde muwolereza twamuvaako okitegera kati kati otandika otya kale Don Chris muwolereze kale kati bano babuwaayira abantu si bwe beyabba biki neera mulimu beyabba kubona yakkiriza enamba gyasseere egezze naye kale ye yabba batono kati bano abatono baabaleeta aboogere aleete empapula zonna zonna kwe yababbira receipts ze yabawanga biki byonna byonna abireete receipt book byonna byonna abireete abirageyo n'amanya g'abantu abo kyangwirwe nabo bennyini kibayambeko okuba nti baddizibwa ssente zaabwe kuba bayinza oziddisaamu abatali baki abatali batuufu kati ye engeri gy'amanya abatuufu n'omuwendo omutuufu abaddize aguleete abawe awo tujja gamba omusajja oyo kale mbeera osanga ye yamuleetera ebizibu biki bino biki naye nga si muntu muki si muntu mubi noonoonya engeri gy'otandikamu omuwolereza ki kyeggambye omuntu akuba nnyina nyamuvuwerekereza ebigambo onoonya engeri gy'omukola ki nga togiraba era engeri gy'omuwolereza kuba maama asigala maama no matter what oba akoze eki oba akoze eki beera benodde emabega
Nogamba nate yone yaliwo nga soogera seesalirawo kikyonna mukitegeera wabula kati Doni Kulisi n'abali bayinza okulaba nti kale kyoyogera kituufu bakubba naye katutandikirewa ne bewabba abatuufu bogamba nti tebaweereeyo namba tonnabasasula kitegedde kati aho muwolereza otya naye bamugambye akomewo e Uganda balabe batule bateese andi bamukoze ne bataya naye poliisi esobola okutwala ku poliisi ng'ekuwembejja n'emala n'ekukasuka munda oye bamugambye omusajja akoze ssebe n'agamba naye koma kuba bano bayinza okuba bakuwaayiriza tetunafunikuulira ku sayidi naawe oleeta olubuto ng'odduka bawulirize sayidi yange olyoka owulira emiggo ku lubuto abantu abamu beeyimirira omuntu kati omuntu gweyimiridde n'abula ne bamugamba twagala omuntu oyo tuyambe omuleete biki kuba gwe yamweyimirira nagaa nange mukubira tumanyi okwogera naye ne bagamba abasirikale naffe tumukubira tetusobola kwogera naye naye kati kyamukisa mulungi nti gwe mukola ki mwogera so kiri beta bw'ojja wano eno ne tumukubirira wano eno ne tusobola okukola ki ekyo kikola nti kati kyekimu era Doni Kulisi bali mumugamba ajje wano balabe ng'egye bakompensatingamu abantu bano bwe batwalira akasente oyinza n'okuba bakuwaayiriza bambi kisajja kyattu kisebo naye nga bani abamuwaayiriza omumwa gwe kuba mumwa gwe gwe bagambye anti kati bulo bani abamuwaayiriza mumwa gwe bamusikeriyo bamulagayo nti bali kusaidiye Doni Kulisi si mugezi nnyo kubuukera bintu bwe bityo si mugezi ate ogenze kubanoonya emirundi ebiri kyogoba mugezi aba Doni Kulisi bava mu kyalo edde wano wennyini esita abadde ku kyeyo Doni Kulisi wano abadde ku kyeyo mmwe basajja mu mwine engeri gye mujoogamu Kampala kati gwe omuntu osobola okufubutukaeyo katugeze Masaka kagogeeyo wansi eyo nojja eno nogamba toli ku kyeyo alabudde Sendya mugambye neesonyiwa ojja kuntegeera kati Doni Kulisi akkirizibwa nakulabula muntu yenna kati agenda mukola ki agambe ajja muwemula ekyakyogedde lunywe mpozi nga ekigambo ky'obuwemu kiri engeri gye kyasaamu omutwe oba ne kidamaginga omubiri no becoming wounded ajja kutya owaayi olunaku lwaleero olw'enkya Munyagwa agenda kuggulawo ekibiina ekikye naye ng'akabonero lusaniya naggana yange ebintu ebirimu amakulu okubireetamu ebintu ebitalina nedda anti nkugamba bweti wamulabye omusajja yavuddeyo n'alumiza n'agamba mbuno NRM ebadde sponsoring obubiina buno bwonna n'abuuka mu bbanga kati ekyo tekirabibwa ekyo omuntu atakiraba ekyo kizibwa omuntu amaaso omuntu omuwana omuto oba omuntu eyakatandika kyamubuusiza mu maaso kyamubuusiza mu bbanga anti ng'ono ali mu kwogera amazima ayagala kuliisa kintu kyabwe naye nga tetukimanyi yasambagadde nagamba leeta proof bino bintu si bya kavule gye mumala googerera dasinze nakugamba lwakuba agaana okumpuliriza kati wanani akuwuliriza ssebo nakuganze bwe nali omuto tompuliriza ggwe olina bubeezi zoleyo naganze bwe nali omuto nga nyingidde emyaka awo nga 10 nayombanga nnyo era banvumanga nnyo nga bagamba kalaba akawumi kalaba akatwe kati nentuka nenkyawa akatwa akatono kati ate negomanya ntube emitwe eminene nga manyi omuntu aba n'omutwe omunene amagezi agaba omu jjukira nga simenti amagezi gasobola okuŋŋaanira mu kantu akatono nga manyi gaba geetaaga awantu awagazi ne geegazaanya nga beera omu nga gakuyambira mu kintu ekikola ki ekinene ne mwala ttunze bwe nkuze ndabye abantu abakulu abalina emitwe eminene naye nga mikalu nga mulimu otwongo bwetuti nye ng'omutwe munene bwe guti ne mmanya just buli bwali buto osobola okuba n'omutwe omunene naye nga mukebe kati nze Munyagwa nali mwenyumirizaamu bayo omu ku bantu nze bemanyi ababadde bannabyabufuzi abalina ku mitwe eminene naye okusinziira ebiguvaamu yamalamu nnyo amaanyi ate nga nze omutwe nali ngwenyumirizaamu kale era ngwagala nnyo okuva obuto bwange era Mungu yali yanyimamu mme naye nga nali ngwagala naye nayongedde oguntamya omuntu omunene esebo yayongedde oguntamya naye ng'era kino ekyamubuusiza mu bbanga tukimanyi mpozi kati mba nnyo okukama kati nga mmwe mwawadde tebamanyi nti no waliwo ebibiina ebyegunjizaawo naye nga mukulu yabitaddewo Sesha Mayanja anti bye byenkugamba yakiise National Peasants Party Badingo Women mu bintu ebirina amakulu bani Badingo Women oyo Dingo Woman Sesha
so ye president w'ekibiina kye ate yalibadde wakyani ate yagenda okwesimbawo ku Bawoma. Omanyi ekigambo kyogedde kiringa bw'ona ngamba sebo nze waka wange nze taata ate otegedde waka wani anaabeera taata anti n'amala nga ate agenda kwesimbawo ku Bawoma ne MOP. Nirabayo ekibiina ekisoose mu bulamu nga tekirinayo mubaka mu parliament nga tekirinayo yadde omulema mu parliament. balinyaga kukwata ono n'akasalamu akani mukazi aba musajja sijja kasalamu ayisebo sebo bulungi otya sebo kanzije okitegedde kaakati mwagamba ekibiina tugenda kusooka okulaba ekibiina mu bulamu ekisookedde ddala nga tekirina mubaka mu parliament nga ne kuba LC tekirina nga tekirina we kirina anti kaakati ekibiina kisobola okutandikawo naye nga tekirina muntu yeesimbawo kuba president nga tekirina muntu ali ku level y'aba MP wabula nga kirina kansala LC egenda fuwaddawo ate mugambe ne LC wantu egenda funa ate kati efune kansala ate nekyakyo kyo kyegambye nti golese badingo women mu bintu ebiri serious maidayasi mwe mulowooza eggwanga lino liri okay okuba mwe mulina effujjo lyammwe ery'ekivubuka abantu bali mu bintu bya ddala abantu babonaabona banyigirizibwa mwe nga muleeta malala gamu ate ebibiina olwedde kati tulina kyakusala biguddwawo so kyekoze ekyamaanyi kwe kusponsalinga obubiina obulala bungi nnyo ate ne bukulembeza abantu baffe kubanga nze njawulo gyenjira kusekabira mbadde mu opposition ali mwenare no this is not kavule, this is a talk show era bwe gwanga lyonna waliwo emijja okwogera kavule waliwo emitwajja kwogerera wano if you are speaking tuwe respect tubadde mu opposition ng'oli mwenare you are sponsored by General Sale so please tuwe respect kino ekintu singa tetwakikuuma twaningidde parliament kubanga NRM gye wakuliramu yalema n'okuwa respect okuwadde wa kansala no tell me to get out bw'aba talina facts he must withdraw the statement. Okay, listen. This is not Kavule. No, let's listen to each other. No. He must present evidence. He's here. He must present evidence. Aleta facts. Listen. He must. Listen. Let him present evidence before he vacates. Nolwekyo this is not Kavule. Obubiina. Those hooligans came on this floor. Gabesije kwali. Baba Buram je muwanse besije. Ate wanda bayomba lwanyi naye omuzindalo ogugyeko. No, those hooligans came on floor. Nga besije akyaliko. Can you listen to me? No, please, let me go. No. Kungu, let me tell you. You are them struggling. Those hooligans are in NRM. Ogambi ogenda. No. That man. I think you can get out. No, you sit on it. You can get out. This is not complete. He must present proof. Please. He must present proof. Can you listen to us? We are going to take them on. Yeah, but listen to We us are going to also. take on these hooligans squarely. Katumbulemu tujeta. Tugenda mu kalulu guno omwaka guno gwokka nga tegunaba kuggwako ekyamunyagwa kizze ekyagundi abamu baagala tubawo ebirowoozo era singa abadde luli wabeereddeyo ne concert n'alirowoozeza nti oba ayagala abantu ku show ye n'abantu kumanya nti kati waali wano mayanja baana naye ajati nkwagala nnyo sikulinaako obuzibu naye bino ebintu byewazeemu biri serious oba obaze olina obubadi bonna bw'oyagala oyisaawo oba oyagala kwegatta ku bali bamayinja nakusaasira funa engeri endala get a better way okukola ekyo naye eno gy'oyitamu naba kibulamu bagambye nti ezimu ku dikoyi ze baataddewo anoyo tali waafi kubeera dikoyi anti baleetera omuntu gwe mutasuubira ate osoboleeta gwe batasuubira naye nga talina makulu kakati kankwanguyize dayasi kakitwale nti oli mutegesi wa bivulu otegeka ba international artist olw'okuba nti no gwe omanyi nti no olina otusurprisinga n'okeera ku makya n'okwata ssente zo n'otegeka n'oleeta Don Jazzy. Don Jazzy gw'oleeta alina ennyimba 3. Ennyimba 3 z'alina tezimanyikiddwa ate nazikolabu. Kitegeera abazimanyi balina okubeera music ennyo oba kitegeera
Obana ogende Tanzania noleta emboso simanye emboso kitegeeza ogenda kwokya gwe kyokuba nti no yagala tuleetera omuntu gwe tutasubira ate ogenda malaga kolaki gatuleetera galeeta kuba mulimu kati America ino omuyimbi bamuyita Chameleonia si Jose Chameleonia yayimba olime baluyita Good Morning oyo yennyini nakulira kwezo nyimbo okimanyi oyo muyimbi bw'omuleeta n'omuteeka ku Freedom City oba ojja kakasa of course okisegedde bulungi nnyo nenga ate international artist ate era mu America ate era bw'oteekako ennyimba z'abantu balaga nti bazikola ki negwe muteeke ku Freedom City so surprise ebiseera ebisinga nazo zeetaagamuko obubadi oba ekisikiriza ebire surprise naye ng'omuntu erijjagamba yansurprise nze ebikola ki ebitegerekeka so golo okuba munombu bino bya politics nti wajja kubeerawo omuntu ajja obba surprisinga gwe n'oleeta oyo mulimu bamugenda oleeta aba flopping boche kati mayanja obuteeteekako kaliro kabafuutu soja n'obutavumwa bivumo ndowooza bibadde tovumwangako kuba kati generation mpya n'envuma mpya balongoosaamu envuma mpya bavumira mu luzungu olungi ennyo ate ebivumo ebikwafu ennyo ate ng'alinga atakuvuma omaye oli akuvuma ate n'akulaga nti ali ku birala nnyo gwe ataakuvuddeko naye ng'ate ava kukuvuma emabega awo segera so kati okwewala ebyo n'abaana ba media bano okumanya nti kati envuma yaabwe balongoosezaamu ddala kuba tebavuma bino bino eby'okumuzigo n'ovuma ne mukuba obukule n'odda eno n'oyita bano yajja n'akuvuma n'akuvaako n'agenda ku kirala najja n'akugamba point ye n'akola biki bagenda gwe ngo yasaamiridde otyo yogera buli lunaku buli yakutadde dda bw'onajja ng'oyagala kulwana kibiina kya Nuupu bagenda kuzza ne bye tomanyi nti babirina batandise ekyo kyonkulabudde tekiri too late y'okukistopinga tekiri too late but eno gye yazze ebyaddalamu nekyo wayimbanga ne banyumirwa kati bagenda kireeta nga nseko anti mayinja yayimbanga ne banyumirwa bwe yali akola oluyimba ne alien skin bakifula kyakusekerera segera so kati okwewala ebyo byonna byonna eno generation biralamu abantu balabanga abasanyufu n'abantu banyiivu dasi omwana abeera ku media oba ku TikTok oba kuki nenga n'obusungu bumuluma okuvira ddala ne ku simu ye gy'akozesa ng'agula data we n'ennyinyi ne mumubba eddakiika ze muzibba eyatayo mumubba buli kimu kati abeera n'obusungu mu Uganda yensi gye mmanyi nga ebukya ku makya ng'oli mulamu oba kale kasita ozaalibwa sijja kukwesa kya bulamu in fact si kuzaalibwa kasita muzadde we afuna olubuto bazadde bo kasita bakufuna olubuto olwo nti kati bakufunye oli mu lubuto otandikirawo okukozesa ssente paka kufaako ate ne lwofeera ozikozesa sente teriyo obudde bwonna mu Uganda bwokola kintu nga kyabwerere kati abasinga abajega bo bayinza obutakitegeera naye ate omugezi asobola okukategeera kano kaabagezi naye n'omujega kamuyambire wano ategeere bogera ku makya ne muzuukuka ewaka gwe n'abantu bonna boolina ku myaka gyonna kwe bali mutandika mutya mutandikira kunywa caayi oyo mufumba mutya either emukozesa gaasi mugule wemukozesa amanda mugula magule wemukozesa enku mugula nguli kale kanswale nti muli mu kyalo mugenda ne musenye enku ne musena amazzi ku luzzi caayi mujja kwagala oteekamu sukaali temusobola kukola sukaali mujja mugula kale kanswale ni sukaali temunywa mujja kukozesa amajaani bwe munaba munywa caayi oyo temugenda kubeera bwereere mugenda kwambala engoye kati yo process temunafuluma nju muli waka ebyekyemisana sinabituukako kati temunetuka ey'okufuluma olina okwambala engoye olina okwambala engatto ebyo byonna bya ssente kati buli kintu kyonna ky'okwatako okukozesa mu bulamu kya ssente okuva ku piki oba emmotoka ekujja ewaka okugenda otambuza bigere kyoyambadde kya ssente olunaku okuluyitamu ga nti ennyonta ennuma okugiramu booti okwatamu ki mu nsawo kuba ziri ensi z'abasajja abaakula streets ezimu ziriko obugundi bw'amazzi omuntu gasobola okunywa ag'obwereere okitegeera kakati waneeno gavumenti terina kyeyamba muntu okuva wazaalibwa paka lwafa terina kyemuyambako kuba newogamba nti ate mulago eddwaliro lya gavumenti gendayo nga tolina ssente olabe
genda yo gatuzino labe kakati wano munsi ngozaliddwa mweyembera njagala kulaga bano nno ba station mayanja abazina omuzannyo gwa bawo bamunyaga wabo ono webitaano abo bona njagala balabe bino ebintu bamanye nti bino ebintu si bya kusaaga bino ebintu biri serious abantu banyigirizibwa ebyaddala buli kintu kyonna kyolowooza okukola ne video eno gwo okundaba ogenda kwesa data nango ja uploadinga gwo girabe era ngenda kwesa ki awo naona tukola ki tusasula nti tutambulira mu bulamu nga bwa kusasula okuspeninga kuyo okusembayo nojulo gamba nti obato omusolo gw'omuntu ate obati okuva ku kintu ky'okozesa mukimanyi nti esaawa zino mu Uganda kwenzeza white tezikyalina kintu kyezigula kwenzeza white kati nekye bitaano bali mu kirwanyisa nakyo kituuke nga bali twali omuntu nusu atana kuba kati n'ekikumi saa 5 tosaaga twalira muntu n'agula kunganya obwa 5 50 tebabutwala tabutwala muntu obumu tabutwala n'oba olina obwatano nga buweza akakadde oli tabutwala osegeera kati kitegeeza kikyenkulaga nti ensi etulwanyisa ffe bannansi nerwanyisizaamu ne ssente nti gavumenti eriko erwanyisa ffe bannansi nerwanyisizaamu ne ssente zaffe essaawa zino nze mbadde ni mu kulya mmwanyi emabega buli emmwanyi ebadde ya gumu 8 nesala omulundi gumu 8 ne kamu mutwalo omanyi ebintu ebisinga okubeera ebyebbeeyi mu Uganda oba ebintu ebiri valuable mu Uganda biri ebintu bibiri oba obadde tokimanyi amata n'ennyama amata n'ennyama bye bisinga ebbeeyi bye bisinga okubeera valuable mu Uganda kano ngenda kukoogera naye nga sika busosozi nebiva mu Western ebintu bibiri gwandaba boboloza nkulimba kola okunoonyereza ebintu bibiri kilo y'ennyama as per now emabega kawo ebaddeko ku ebiri simanyi katoba eri kumeka gumu 8 gumu 9 ebiri eri mu gumu 9 wetambulira amata ogenda okulaba jesa wa 108 kilasiki wa 2 kisegedde ekikopo kitya kimu ebintu biri bibiri nogenda okulaba emmwanyi eno emmwanyi eno ng'ogiwadde obudde oginoze ogikoze biki ogitwitinze simanyi kase ogiwadde buli kimu kyonna ne bakugamba kati nno bino ebintu lwakuba nti bingi bye tubuusa amaaso omukulembeze yali avuddeyoko so omukulembeze omufuzi yali avuddeyoko n'agamba emmwanyi tugikwasiza dayasi yagigula ate yasalawo ebbeeyi kwagigulira ate tokkirizibwa gitunda walala wonna yagigula okwetoloola Uganda omanyi kyekitegeeza nefire tebamukolako we batyo n'ennuuni bazikolako we bityo nomanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza ng'omuntu yekka yalina okugula ekintu ate nga yasalawo ebbeeyi kwakigulira abagenze badondola kitegeeza asobola okugamba luli badde babagula mekanika kati bali batugula gumu 8 kati kati batugula mutwalo mutono nze nja bagulanga 2 anti olwo abagenze badondola ogenda tunda weewalala inaguza ye ebe bena byakunyigiriza muntu alino beetango oyayana kati nina akantu akalaba na Uganda bulijjo ke badde tebamanyi oba ke mbadde temulaba bwensirewo ke mabega ku baali bagamba nti politics wedda owa Museveni against Besigye balinga bali ku same page siri sure nnyo according ku kyendaba kyagala okufaananamu ng'ekituufu lwaki okimanyi nti Museveni bukyabeerawo emyaka kati 4 takolangako kintu kyakola mu biseera bino okuva Kyagulanyi we yajja njo Museveni asobola tusanga ano n'ayimirira awo n'atubuuzaako mwasiibye mutya mbeera kiki ekisinga obwasumbuwa ne waba kiplanning oba si kiplanning abadde takikola okitegeera kitegeeza kati akalira akawulira ayagala kulaga abantu naye muntu muki wammwe ti mulungi naye muntu w'abantu kitegeera kati kitegeeza naye akalira akawulira manyi nti kati nina okuddayo ku ground nzemu njogera n'abantu tubalaba abantu abamu abayi disappointed from day one abantu beyasanga nga ba myaka 15 myaka 10 ng'essaawa zino bali myaka 5 beyasanga mu 2 essaawa zino bali myaka 6 bebo basanga n'abayita beyattira future zaabwe obudde bwabwe balinawo akasenene kaggwako bebo basanga n'abayita ne befuula abatamulabye olw'ensonga bamulinako obusungu ne bakimanyi nti akuumibwa tebalina ngeri gye baswamulagamu busungu bwabwe kati olw'obusungu obuyitiridde omanyi mulimu abantu nga bwanyiga akwesonyiwa n'akutunulira butunzi banatambula n'akuviira kitegeera kati kitegeeza nti wana andaga nti ebya Kyagulanyi bya ddalamu
bwe bimuzayo ku ground asobole okwogera n'abo abantu uli baatawanga budde batatwalanga nga nsonga nti okulonda kwatukanga neyebeera mu bibye oba mukola bikimu abamanyi mulonde ne kati kikulaga nti kati waliwo competitor owaddala waliwo competition eri real eyaddala competition erabikako yegene mubuuzisa abantu omukomu muli mutya mujebale ate bano kati okimanyi atambula ne kuluba ebintu busoda biki byagabira abaana yakamanya nti eggwanga lirina abaana bato yakamanya nti eggwanga lirimu abantu abali obubi ddala si yakakimanya bulijjo abadde akimanya nenga yesoyegwa wabula buli abadde talina ka talina pressure pressure muliko nga osegeera wabula kati alina kyagala okuplanting alina kyagala ozimba okulaga nti naye muntu buli abadde teyeyisanga muntu osegeera naye ate nze ndaba kino akikoze too late kiri late kuba mweyo embeera tagenda kutuuka ku bannayuganda bonna millions kumpi 47 tagenda zituukako zonna. So Kyagulanyi amuletedde okuva mu comfort zone mwabadde n'aseseetuka. President Kyagulanyi amutaddeko ebintu bingi anzi bino ebintu ebyo obirapinga wamu noga nti avudde mu comfort zone mwabadde kati byaddala kati ali mu kuyiga olaba nti akera kumachana yayanamuko. Kyagulanyi yakugamba nti abasajja baali baatuula ku mmeeza ne bafuna kacayi kaabwe akamata n'omugaati gwabwe omusiige bata nga bakozaako bwe balya naye olunaku lwaki omusajja akoza bwati omugaati ateeka ku mumwa n'amubaka omukono kati omukono akyagukutta omusajja amuga omugaati gwange n'amuga lindako abantu n'abalala bagala okulya ku mugaati abantu bemujjako zeziro ze munywamu amata nayo migaati gine nabo baagala kubukunkumuka nabo baagala lusegera kati omukono gukyali bwe guti kati alwana afune obuyambi okuva eno mu bantu asobole omugaati mwogera bino omunyagwa abayita ba hooligans era ne yayongedde kikofaminga sinazemu nekugamba anti no okukiŋŋamba tekijjawo the fact nti there is someone ayogera ekintu nga abasiiga ekintu mu public kyenyinza ogamba nti oba ye kyalowooza kyemulimu kyemulowooza ate kyemutali nti gyokoma okunyonyola abantu bwoti kati gweriga bakuyita hooligan. Okimanyi Dasi naggambye amagezi ga ntondo kituufu era saakiwakanyiza era nange nkiraba nakuwadde ebintu bibiri kuba ngenda kukusooka ngamba ekintu kimu nti singa tubeera nga tuli nze naawe ne tulaba ekigana ky'embwa nga kidduka ne tukasuka ejjinja embwa ejjinja ligikuba yereekaana ne zisigala zidduka kitegeeza nti ejjinja lyekasuse likoze eki likubye nti singa oli avayo n'akola statement n'obuuka from the blue kitegeeza akagato kakutuuse oziyiza oli aleme kwogera biddako jangu okitegedde jangu nti oziyiza oli aleme kwogera ebiddako nti ayinza kwogera ebyama Musa okitegedde wamu okitegedde nti okugamba mbuno abantu even as we need to katinga you have to alert people nti omuntu ono ebintu byola acts zakola ziri bweziti kyovola abayabadde against this kituufu omuntu gwe yabadde agamba mbuno kale yali mu NRM n'acrossinga abantu balokokanga bulijjo olaba agenda okufa Yesu omutonzi yamuterawo gondi nti bunewo bo tuuse ku ssaawa ey'okufa ng'oli ku ndiro osobola okulokeka n'osonyiwa ebibi ebyo Dasi olaba okitegedde kyekugamba oba simanyi oba ontegeera Dasi olaba omanyi nti mulimu abantu abamu abataagala Kyagulanyi nga talina kye yabakola ng'era kyakola balaba kirungi naye nga balina bubeezi bias balina enge ku mitima gyabwe abamu ku bo nga Kyagulanyi kyakola be baali baagala bakikole kyabalemerawa kisobola okulema engeri yo kitandikamu omanyi biseera ebisinga tosobola kujja ku feesinga muntu gw'ovunnamira kati nze Dasi newookola otya sobola kwenganga kabaka mu mbeera yonna kuba nina muvunnamira oba kitegeera sisobola newekibaki sisobola kati already nze nakula mutya era muwe kyekitiibwa manyi muntu wakitiibwa wakulabirako watugayidinga kyemmanyi kakati kankuwa example ya ono wa Kampala Central Nsereko kati Nsereko Bobi Wine kyakola kyali ayagala okukola okubeera oba kitegeera n'obuzibu bw'alina
ate atya nnyani Kyagulanyi Museveni atya okay okitegeera kati ate Kyagulanyi yali tatyani kyevula ye yanguyirirwa kikola kati Nsereko yali tasobola kikola olw'ensonga nti omusajja amukolaki amutya nnyo naye nga kyekyali ekirooto kye oba okitegeera kati nalemererwa tukiza ekirooto kye olw'ensonga bwe yali alina okikolako ng'ate amutya nnyo kati ate akadde ke bazzeemu ate bo bazze mu kuzannya katemba kyokka ebintu byafuuka bya siriasi byaddala okitegeera kati bo bali mu kaliyoki bakolawo bubadibadi bwabwe kyokka ye Museveni yeshufu akimanyi kyova olaba kati ali mu kulwana kulaba nga agezaako alaba Mungu asobola omuyamba nazza omukwano gwe eri abantu ne baddamu ne bamukola ki bano bo bali mu katemba bo bamunyagwa Bansereko bali mu kaliyoki bo bali mu katemba balooza ebintu nti byakusaaga naye Museveni akimanyi nti ebintu biri siriasi kati nno labayo Museveni ne bye yali bitandise nga tuli mu campaign season nga kale bateereddwa okutandika okukola ki zi campaign zirali nali mu bikola mu budde nti ali mu kweteekateeka Museveni teyeteekeranga ngako kalulu teyeteekeranga ko bya bufuzi bya kusigala mu ntebe mune yeteekateeka ne kati saa zino yeteekateeka olw'ensonga nti ekituufu akikola ki akimanyi ne bano bamuteerawo ye abamanyi nti banafu kuba bamuteerawo abantu ninga akimanyi abantu bamuteerawo banafu tebajja kusobola kulwana na kasajja yamanyi weyitiyako Maidayas kati oli asobola okugamba nti dasi tulina bizibu olw'ensonga si abikwatiridde okitegeera oba tobifulumya bwe buli omu kulaba okitegeera wabula gwe bodda mu njuuyo nga tuvudde wano tumaze okuseka nowebaka booti mu buliri booti omanya ebizibu by'olina n'obuzito bwabyo kati Museveni wano mumulaga nti tewali nnyo buzibu tewali kimwe ng'emwogera kuba abasinga benale mwenjogera gye boogeramu balaga wali nsonga Bobi Wine bamutwe principal Kyagulanyi bamutwala nga atayina nnyo manyi bo balema okwawula Bobi Wine ne Kyagulanyi birala Bobi Wine yajjanga n'ayimba n'agenda Bobi Wine yoli omunyankole gwe yakuba empi n'agenda naye kati Kyagulanyi birala kati ye Museveni amanyi obuzito bwa Kyagulanyi bwadde waka amuwulira ng'ali mu kisenge kyasirise bw'ati amuwulira n'agaana naye akasajja kaddalamu ensonga z'akasajja za ddala bakitegeera naye wano waliwo abakulaga Museveni ne Kyagulanyi basiba bonna babeereyo Simaye Mugundi nga bali ebikifere biki naye ye akimanyi nti no tabirya naye gamubugumera n'omulaba ng'afuba okulaba ng'ateekawo embeera ereetera omusajja ono asale ku maanyi kuba ye kati yasoose n'amanya Kyagulanyi amaanyi agajjawa mu bantu bawejjere mu bantu banyigiriziddwa abantu bali desperate gavumenti eno beesinze okukosa kati ate ye n'akimanya nti ennamba y'abo abantu ate yenki yennene kuba bano abajja ne bamubebera n'abawa ekyokulya biki n'abawayo ku kasente tekaweza na percentage kyova olaba nti ye mu kumiitinga kwe kwonna tannamiitingako ate babbalamu goza lwaki tagala balamu batambule bonna ali yekka agenda mu abo abantu okitegedde kuba kimanyi bano ebbanga lyonna n'abasindiseeyo eyo nga sente balyanki indye kati kayeetuukire omuntu amulabeko nti yeye naye nga bali wiringa omuyigino walinga be bangi dani abali wiringa omuwero kaminga ebyeddala nkiraba kuba bo abakulaga evident okitegeera oli n'amutuukako n'asigala ng'alima kuba gye yamusindika yamwagaliza mulabe eyo kati gwero kaminga omuntu abaddewo ebbanga lyonna obaddewo okuva mu buwalaabo oba mu buvubuka abo bikine nga agezaako kubalumya bwavu ate enamba esinga nno gy'osanga eyo mu byalo baali b'amaanyi babeerako amataala g'ekibuga Kampala amamotoka baagavuga amaduuka baagayina Japan baagendanga China wa baagendanga okitegeera ate enamba esinga ey'abali abakadde bo baagendanga Japan okitegeera baagendanga Japan baasuubulanga n'essente zaabwe ne babanyigiriza ne zibaggwako ne bagwa ne bamanyiza nga bali mu byalo balima. Okay, Musa tukyagenda ddala mu maaso kweyo yena gundi ndalabyeko omuyimbi Bebe Cool. Ekintu ekimu ekikati leero ina abantu abatalina makulu anti soko ulize ekintu ekimu ekifuula famous omuntu kwe kubanga buli wabeere erinnya lwe lyogerwako nti oyongera okulitunda every time okitegeera kati ogenze kuraare olabe nti gwe okukyamula abantu ate olina kukozesa linnya lya opponent wo
kitegeeza oyongera dinyikiza. Ani kakati twakirabyeko ng'ali kulaale agamba nti Bobi Wine yaliko opponent wa Bebe Cool. Ekibiina kyabaddeko ye opponent wakyo kitegeeza yayogedde ngamba ekibiina kakati ebiseera ebisinga kaddaasi kankubuulire. Ebiseera ebisinga tuwanye example z'abantu be twali tulowooza nti twenkana ne batuleka awo. Abantu be twali tulowoozezaako nti tubasinga kati nga mukina nga oyina just mentality. Bebe Cool yali akedde ku makyana alowooza nti asingaani Bobi Wine. It was just a false mentality. Okay. Ye nalowooza nti Bobi Wine amukola ki? Amusinga. Era buli we yalabanga nti Bobi Wine alinga agala omusukkulumako n'akolerangamu ensobi nnyingi okwagala babeere ku the same level. Okugeza okitegeera okugeza instead of okuzimba enju ave ku ttaka lya taata we n'atumya Muhammad etazza esaawa zino gyotasobola agula $2,000,000. Okay. Mu mbeera nti yalina okukola omukolo oguyimiridde bwe baatuulaawo bali mu vibe ye n'agamba Kyagulanyi njagala visa ya America tufune engeri gye tukolamu wano omukolo. Kyagulanyi nti yali mubi n'agula kuleti ya soda n'agula n'ekisambi ky'embuzi kyabamala nga kaba kati ate kube bali mu vibe ebeerako abantu emitwalo 2 nti 12,000 ekisambi ky'embuzi njirya bwoba anti ndi akigyoli eyo yes kali kakolo kubeerako ne kakolo nti bali awo abantu batonotono nga omanyika firebase bali awo ne bagira akakolo ka mangu segera ne kuleti ya soda era ne kuleti ya soda batemala nnyo bantu bangi gwabo boyagala kati nga bali ku mbaga ya principal segera kuleti soda bamala na kisambi so aze akola ebintu byali badde takola kuba mukuluko era naye akyogera amusingira ddala emyaka si kuba botekako ddala amusingira ddala awo mbeera wamu kubanga ye bwe yali annyonnyola yatugamba nti singa abadde mu famire y'aba Kyagulanyi yandibadde adda ku edi yawe kuba adda Bebe Cool asinga edi yawe obukulu nkugamba musinga yawe yasinga then waliwo addakawo Bebe Cool yo egi gyalimu then gundi Bebe ne waba akaddaka Bebe Cool yali badde adda ku Nyanzi mukuzizza nnyo ate nkubuulira kale gena maaso nze Bebe Cool yennyini yabagamba amaze emyaka 37 nga industry n'agirina mu ngalo ze 5 nga yasalawo olimba lwe bazanya yasalawo TV ekuzanya yasalawo radio ekuzanya nga ba presenter abalina kati njagala ombuulire omwana asobola okuuninga ba TV personalities bonna ne ba bosses ba radios nga abalina mu 5 gwakubire simu namugo olimba dasi toluzanya olwa Bobi Wine olwalese luleke no video togizanya oluzayinza kuba myaka ngemeka sokero wali kurale nsimanyi ayinza kuba myaka ngemeka ekyo nenya ino kuba myaka 25 okuba nga ina powers ezo kitegeeza 25 plus 37 60 what 2 musajja anyway kale mavi ya kusumbua no nzikiriza kuba nkubiddemu ngo musajja omutwala mu myaka almost ayinga nize nsinzira ku byayogera anyway yayimiridde katuuti bakudeese kukuutira kadingidi ekyo kyenyinza okugamba kyekimu ne taata wono kyeyayogera yagamba mu 5 taata we yamuwanga enteza azitwala azitunde mu katale nengamba mu 5 teriyo bakadde badde asobola kuwa mwana nte kuzitwala nga taweza myaka 2 n'ozitwala bulungi ate n'ofuba okulanga ne sente odda nazo kitegeeza bala okuva mu 5 okutuuka kati kyokka agamba wa 8 nabagamba mubba emyaka naye ffe eno generation ndalamu nkutegedde kakati eno generation ndalamu mukubeera endalamu yo eri side gyoli bakutwalanga gwe main artist wachi
waayo otuuse bigambo bikweddeko ng'okukyamula abantu olina kukola ki kwogera ate ku Kyagulanyi. It's not the first time Ainano yali ku Serene. Kwogera na ku Bobi Wine baye takizibwa na kwogera ku Kyagulanyi. Ainano yali ku Serene ile music naagala nakuba wezaani ozijjukira mabegako. Omukulu lolo mondo we. Story repeats itself. Yazzeemu yatuse ku laale y'abakamaabe n'ayisaawo erinnya okumala seconds ana ako kaba kalango kalamba ku TV. Bebe kutazitowa bwa. Era akakalango bakasasulira ezitaka wansi wa milioni 10 kwa 2. Okimanyi bebe kutazitowa nga bwalowooza. No azitowa agenda mu gym ali abulungi. Bala bino ebya kilo. Ebya kilo azitowa. Level kweyeteeka. Sovola abo yavudde wano ng'atambuze yalubamu ye. Nayitirako e Tanzania eyo. Dar es Salaam eyo. Yabaddeyo. Nayitako ku Wasafi. Interview nagirabye. Yayiseko ku Wasafi omukulu olwamugambye nti wali wazze from Uganda. Abuza which artist ne bamugamba simanyi big size. Byabadde byambu. Tunabikakasa. Simbu. Simbu. Katika ngubire bias. Amanyi abayimbi bano balina bias. Yadala ka platinum wako bakazoleya. Nenga ka top. Ka platinum ka top. Webiba byaddala ngenda kubulira lwaki kyakoleddwa genda mu maaso. Ka platinum ka top. Ebyo byekisiru by'abantu bye bali mu ka top. Ye top. Si byakuva buvyeno. N'omugwira gwire ebyo byekivandulo byammwe abeera ku program. Ambu yabaddemu almost 4 hours. Okimanyi platinum okumanya top. Nze newunya n'abaayo omwana omuyajja ne bamuwa private jet. Ati ono platinum okimanyi nti bwabeera mu nsi ye bw'aba ava Dar es Salaam okugenda okuyimba Dodoma akozesa private jet. Kituufu. Kati ate ebyo byonna nga obitadde wabbali toyinza kutuuka mu territory za musajja. Ffenna nga baali bamanyi nti abategesi bagala notandika olw'okuba oyagala okukolerayo amawulire nze namuwa ennyonyi. Okwoguno kwali kusalawo kwange omuwe. Wamuwe ennyonyi gw'olina ki? Anti zo byebinyiiza. Anti kwati nga ebikunyiiziza just imagine ng'oleza mu territory ze atandise okwogera rubbish bw'atyo. Kyekiddako. Olina muvimba omulage nti kale ewammwe nakuvimba wadde wagimba kati ne wano kankuvimbirewo ntegeere. Musajja avuga Cadillac ovuga Toyota simanyi V8. Aina BMW oba Benz oba BMW ali mpya. Toyota V8. Aina either it's but it's Benz. No, kyekugamba nti gwinda agenda nga agenza okulaba gundi yagula aina gye yagula. Ovude ko gye bamuwa. Ngovude ku gye bamuwa. Byenjogera Bruce Mbambirabyeko mukama wange. Naye nga kyekugamba kikino agamba omusajja yayise mabega wa luggi backdoor mu mulyango gw'emmanju n'akwata ba bodyguard be mbunga talina najjadda. Ate no katika nkwanguyize platinum teetaga kuyita manju obutawa bebekulu budde. Kuba kyangunya swa n'omuyitako namugamba wayi boss next time make appointment. So kyasobola omugamba I want to talk to you namugamba next time make appointment. Kati byabadde byaddala. Bana abantu bataddewo kiboozi. No, I'm just saying. No, I'm just saying. Nedda laba ekiri bwekiti tetunamuwulirako nga ye kennyini ayogera that statement, but his statement yabadde far fetched from different sources. Era kyobula nkugamba kisobola okuba nga tekyabadde kyala naye wekiba kyabadde kyaddala Kyagulanyi olyokanga nojja era ng'ebaga nti eyokanga n'etonnya Kyagulanyi Principal Tata webale kujja mukwano olyokanga nojja ani yali amanyi nti Museveni asobola okubuuza omukubi wa buloka Tata ani yali amanyi nti Museveni atambula n'ebintu bye basobola okugabira abaana abawere 10 nga bali awo nga tabamanyi ani yali amanyi nti Museveni afaayo kubita mukwatako obeerawa okola milimo ki kakati kyeki ku challenge nga mu milimo gyo oyinza kwetaaga obuyambi butya Tata milioni 2 zimmala Tata mukwano zisobola okuntereeza obulamu ne bukyuka oyo mu milioni 2 ate nafuba okulana gabalamu ani yali amanyi nti alina okufaayo ku muntu abadde kitegeeza bino byonna bibaddengawo ng'abimanyi nti abantu abawa ssente ne bazibba bino byonna abadde abimanyi ani yali amanyi nti alifuwa obudde omuntu wa wansi RDC yade yetwala nani omukazi yade yetwala ne none yava nakola muzeyi kakati abantu bade bagala ko omujjukira nantaba ngawaba agamba ono yegase n'abantu babbeta kanga omukazi agamba nedda ono amanyira sebiki ng'abantu bamulubiriza neso ngali mu maaso ga president so yekangabiriza bano bakulimba biki nga bamugamba bana ono abbetaka naye olwokuba nti ne bitu bigenda bikyukamu
awe bamugobedde nanta oli omukyalo mu kukyalo abba ettaka ly'abantu awe bamugobedde naye nga luli bagamba kale tujja biraba awo omugenzi eri Wamala oyagambira ani yali amanyi nti oba sensalire ndivuga ku gaali etinda n'ebinnya tewali yali amanyi ani yali amanyi nti tulibeera valuable n'agamba nti abagoma mbajjukira kitegeeza aba atujjukira teri kyatamanyi emira gye tuyitamu abaagimanyi ne mwali mu bulamu omuntu amugamba nti va mu comfort zone eno entebe gy'olimu b'otwala tebali bulungi akagambo tova ku bbala kati kituufu kakakolera tuli baali bakazajjisa buzajjisa ya Allah wangaza Kyagulanyi Ssentamu ya Allah muwe ebirungi muwe obuwangazi musobozese asobole okutuuka ku biruubirirwa bye asobole okutuukiriza ebirooto bye omuwangazi wamu n'abantu be abaana be obawa omukisa obawa amagezi obawa okumanya babeere wise babeere abantu abagumiikiriza era batambulira wamu n'abantu nga taata waabwe Allah mutere ekisa mu bintu bye byonna byonna mubalake mu buli kimu kyonna kyonna muwe maali omuwe obuwangazi omuwe buli kimu kyonna kyonna kyasinga okwagala munyumisize ensi eno ani yali amanyi nti President Museveni asobola okugamba nti kakati njagala kutambulako eno ne wano kati nawulidde mbu kati agala tambula mu Lubaga yasaba ddyo tambula mu Lubaga ya Allah yali nze bulijjo simanyi nezi Lubaga azimanyi nze bulijjo mayamanyi lwakitula eno entebe ne wane nakasi nze bulijjo manyi mu Uganda amanyi ebifo ebyo pozi wane ku parliament awo ne ku Serena batera abawo Serena batera okukolerawo ndowooza ebyo ebifo nga 5 nze bulijjo mayamanyi ebifo Kololo Serena ngera manyi byamanyi ne Kyagulanyi n'okanga nojja parliament manyo tule Kololo manyo tula ku Serena n'alinnya ku ttaka ate mwana twalina sse bwagamba kino mukikole banguwa okukikola anyway kale mbagamba nga lumu saba n'abamalwaliro abakyalireko yongera okunyigiriza nko Kyaguseesaamu kunku akaliro amasanyalaze ngawulira ate nso gawulira anyway nga lumu August tugenda kubeera ku Serena Hotel tugenda kubeera mu Love Jubilation wa Nature's in Blood tugende tumubeerera olumu August omwezi ogujja tusigazayo just naku weeks tubenga tuyingira Serena then nga 16 tugenda kubeera ku nyungu ya Mawe Ekira nga tuli mu Nyashi Festival awo tugenda okubeera nga 16 August era nawo tubuzayo just naku tubenga tuyingirawo then nga 22 tugenda kubeera ku Primacy Enankulabe DJ Shield Dance Edition tugenda okubeera nawo tubeerenga tuyingirawo buli kimu nga tubeerenga kiggwanga guggwanga tugumala nga buli kimu kiggwa buli kimu kiteekeddwa okubeera yes we tubadde it's a Monday we meet